Banaye mumpe ku magezi banaye nze mpulira omuntu nkoze ki nimukooye kati ngono nkorotya ekisirani ndashaka ekisirani okikora otya banaye mumpe ku magezi kino ekisirani nkikole ntya mukole ntya kati kamukuba emiggo akowa ajja kugenda kamukuba emiggo bwanalaba nga gimumenya ajja kugenda likinale numurreba kunda alutere ngu naluteera Kalama TV kojja mate vidiyo y'omwami eyabadde yeekwatirira ng'ayagala kubeera nga yeemazisa. Mwagirabye, abataagirabye twabaweerezaako wano voice note z'omuwala eyabadde nga amukuba emiggo. Tugenda kubeera nga tutunuulira ku bintu ebikwata ku mwami ono Omuwarabu oyo gwe mulabaawo okusinziira bye bamuwandiiseeko mu mawulire ag'e Saudi. Bye bino ebitonotono bye twasobodde okubeera nga tukuŋŋaanyiza okusinziira ku mawulire gaabwe. Naye nga bwe twogerera omusango gwatuuse dda ku poliisi ogwamugguddwako okubeera nga yabadde nga ayagala okubeera nga akwata Kadaama, okutiisa Kadaama, okujja mu kisenge kya Kadaama. Misango mingi awo gye baataddewo naye nga poliisi omugimanyi. Bo emisango ayinza n'okugamba omusango ogw'okweyambula, omusango ogw'okutambula, omusango ogw'okutemya n'emisango mingi gye bamutaddeko. Ndoza bamuguddeko emisango giri 9 mu mawulire gaabwe, giri emisango 9 gye bamuguddeko omwami ono. Naye ekikwewuunyisa tebaamusibye era baamutadde era ali waka. Ensonga eyamuteesezza era nayo tugenda kubeera nga tugyogerako wano. Omwami ono wa myaka 32, amannya tebaagoogedde. Ayina emyaka 32 nga yasoma. Kigambira ddala nti omwami ono yasoma, naye yasoma kompyuta. Muntu wa kompyuta nnyo era bayogeddeko awo ku history ye ne bagamba mu ssomero mwe yalinga asoma baalinga bamubuulinga. Okubuulinga kugamba okubeera ng'ojerega omuntu abaali babaddeko mu bisulo mu bimanyi okubeera nga okubuulinga oba nkinnyonnyole ntya, baalinga abaana bamusekerera bamuvuma. Ekisonga eyamuvumisanga baagambanga omwana ono yalinga munene nnyo ng'era bamuvuma nga Bigi. Erinnya lye ku ssomero baalinga bamuyita Bigi lye baasobodde okuteekawo n'abeera nga munene nnyo era baalaze ekifaananyi kye bwe yalinga omunene nnyo. Kakati awo yatandise okubeera awo vidiyo gye mwalabye wadde munene mulaba ni munene naye ati yali munene almost emirundi nga 3 oba 2 ku sayizi eyo gye mwalabye ng'abaana bamubuulinga nnyo. N'ava mu ssomero mu kibiina eky'omukaaga. Bwe yava mu ssomero n'agamba bazadde be tagenda kuddayo kubeera ng'asoma. Naye engeri gye yalinga ali mu kompyuta asoma kompyuta ng'ebyo, bazadde be baamwongera kuba interest ye yali mu kusoma kompyuta ne bamwongera. Manyi ebweru muntu kyangu nnyo okubeera ng'omwana omutandikirawo buto n'omulaba ono omwana ajja kuba makanika, ono omwana ono ayagala nnyo kompyuta, ayagala nnyo ennimi, n'omutandikizaawo ne babeera nga atandika okubeera ng'asomera waka, nga asoma ne ku distant education. Ndowooza mugimanyi okubeera nga osoma naye nga toli mu class wabula osomera computer distance education eyo ng'oli wala wabula osobola okubeera nga kwegamba oli ku distance musoma naye nga temuli namusomesa, osomera ku computer. Baga omwana ono abadde omusajja oyo mugezi nnyo mu bintu bya computer. Wabula kigambibwa nti ng'akyayina emyaka 5 oba bwe yalina emyaka 5 yava ku madaala n'aseerera n'agwa n'agenda ng'akuba omutwe gwe wansi. Era ekintu ekigambibwa nti alabika mu akuba omutwe ogwo obwongo bwe bwafuna obukosefu. Si ye muntu gw'onoogamba nti mulalu siga nti yayiika amalusu, naye nga obwongo bwe tebukola bulungi, tebukwasaganya bulungi bintu. Era omwami ono abazadde be bagamba nti baamusanganga ebiseera ebisinga ku kompyuta ye ng'alaba blue movies, ng'alaba
tuziyite efirimu ez'obuseegu ze firimu ezisinga okumunyumira. Akuze abeera waka naye ate talina ngeri gy'asobola kubeera nga bamugoba waka. Naye okubeera owaka bamuwa buli kimu, bamuwa emmere, bamuwa ssente, n'abeera nga tasobola kubeera nga yeekolera. Bagamba ayina obulemu. Wabula yo poliisi yagambye nti bagenda kubeera nga banoonyereza ku kintu kino ddala oba kituufu nti ddala omwami ono ayina obusobya oba ayina obukosefu ku bwongo bwe. Ojja kugenda weesange nga abazungu bano bwe wabeerangawo omusango ng'egyo batera nnyo okugaa nti omuntu yakikoze tamanyi, eyakikoze yabadde under influence, nti oba yabadde anywedde omwenge oba yabadde ku njaga. Omusango ogwo okusobola okuguggyawo nti ekintu ekyo teyakikoze ng'akitegeera. Naye bw'olaba Kadaama ono engeri gye yabadde ayogeramu kitegeeza nti omuntu ono sigamba nti ekintu kino yakatandika okukikola. Omwami ono ekintu kino abadde akikolera ebbanga. Kadaama okuva bwe yeekyaye n'abeera nga yamutimpudde n'ekipayipu ekyo kye bateekamu olweyo, mwagirabye vidiyo. Omusango omulala ogwamuguddwako oba poliisi yennyini yagamba nti guno omusango si gwe gusoose ku poliisi yaabwe kw'ono omwami. Waliwo omukyala gwe yakwata. Ono Kadaama nno kirabika bambi ye lwakuba muntu ali strong, naye kigambibwa nti yakwata Kadaama Omu-Ethiopia n'akwata ne Kadaama Omunnakenya. Awo webuuliza bagambye nti nno bagenda kunoonyereza. Kati giri emisango egyasooka Omu-Ethiopia n'Omu-Eritrea bo tebaaginoonyerezaako. Omanyi amawulire gagenda ne gawandiika ebintu naye nga naawe galabamu ebituli nti bagamba bagenda kunoonyereza, naye ate giri emisango ebiri yali yagikola. Kale tetugaanye omuntu ne bw'okola omusango omupya nabo bagunoonyerezaako, naye ku misango giri abazadde bano bwe baali badde boogerera nti omuntu ono alina obukosefu ku bwongo era ne bakinoonya oba ne bakikakasa. Ate era omuntu ono bw'abeera obukosefu ku bwongo, lwaki mubeera mumulekera Kadaama ono? Lwaki mubeera mumuleka owaka? Abantu nga bano beetagisa rehab, n'agenda ne bamubeera nga bamujjanjaba. Bw'abeera nga yali bulled ng'akyali buto, n'abeera nga yakosebwa mu buto bwe. Ate omuntu ng'ono bw'aba agenze mu rehab n'afuna psychologist omutuufu, aba asobola okubeera nga adda engulu mpola mpola. It's a process nti kitwala ebbanga ddene, naye with time overcoming ekintu ekyo n'abeera nga adda mu layini ye entuufu. Vidiyo eno yatambudde nnyo era egenze trendinga nti toweekanga nga mutandise n'okubeera nga mugiraba ku platforms endala. Ekirala nze neeyongera okubeera nga nsabira mu mwanyinaffe ono asobole okubeera nga ennyumba eyo agivaamu bulungi, era n'alisabye ennyumba eyo bw'oba osobola gitolokemu oveemu. Vidiyo eno engeri gye yasaasaanyeemu famire ya muno Omwarabu wadde bayinza okwerungiya, naye ennyumba eyo toloka oveemu nga tonafuna bizibu. Bannaaye mumpe ku magezi, bannaaye nze mpulira omuntu nkoze ki nimukooye kati ng'ono nkolote ekisiraani nga kino ekisiraani okikola otya? Bannaaye mumpe ku magezi, kino ekisiraani nkikole ntya? Mukole ntya? Kati kamukube emiggo akoowa ajja kugenda, kamukube emiggo bw'anaalaba nga gimumenya ajja kugenda likinale. Numureeba kundi aluteere ngu naaluteera